Nkwaniriza nateera mu kitabo kya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni Sowing the Mustard Seed. Okweyongerayo n'ekitabo kino njala kusooka kujjukiza titwali twakoma nga bakulu bano bagenze mu Moshi Conference era nga musajja mukulu Nyerere awadde Obote amagezi obutagenda mu conference eyo wabula n'amutegeeza nti awandiika ebbaluwa yenna abeesomwa. Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero tugenda kutandika ne musajja mukulu ono Museveni ng'atutegeeza ebyakolebwa mu meeting eyo. Omukulu ono agamba bwe baatula mu Moshi Conference basobola okubeera nga bateekawo amasiga 3 agagenda okuddukanya gavumenti y'ekiseera. Era nga amasiga gano kwaliko National Consultative Council mu bumpimpi NCC ngeno yali erina okukola nga Parliament y'ekiseera. Teekako National Executive Council mu bumpimpi NEC nga kigambibwa nti eno yakola nga kabineti. Era ne bateekawo essiga eryokusatu eryali erya Military Commission. Museveni agamba nti okulonda oba okunominating abantu abagenda okutuula ku bubondo buno wabula tekwali kulambulukufu bulungi. NCC eyakulemberwa Edward Lugumayo kigambibwa nti abalina obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga bagiteekateeka bwe bubondo bwali buteereddwawo n'ekigendererwa eky'okubeera nga bubeera mu meeting eno. Olwo Military Commission yali erinako abantu abaali basobola okulwana nga bano bye baali bakulembera ebiwayo omwali Fronasa, Kikosi Malum, Save Uganda Movement teekako n'abalala abaali bava mu ggyekkadde lya Idd Amin. Paul Muwanga gwe baafuula chairman wa Military Commission teekako n'abantu abalala 4 okwali Tito Okero, Zed Malulu, William Omalia ne musajja mukulu Museveni mwennyini. Nti wabula ekizibu we kyali kwe kubeera nti emirimu bitongole bino gye byali birina okubeera nga bikola gyali tegirambuluddwa bulungi. Ti ekyokulabirako tewaaliwo nteekateeka nnungi eraga ngeri Military Commission gyegenda kubeera ng'ekolamu ne Ministry ya Defense. Wabula Museveni agamba nti ekyo kyalibadde si kizibu ky'amaanyi kubanga Military Commission yali esobola okukola nga Defense Subcommittee ya NCC singa abantu abaali basalawo baali balina ekigendererwa ekirungi. Ekyokulabirako musajja mukulu ono agamba nti abaali bakulira commission baali basobolera ddala okubeera nga bakola amateeka agasobola okubeera nga gaddukanyizibwako emirimu so si kubeera nga batunuulira bukulembeze bwokka. Tuwabula ebyo byonna tebyakolebwa nga kino kyaleetera Moshi Conference okubeera nga temwali kalungi kaavaamu wabula okujjako okubeera nga ye yali ensibuko y'ebizibu eggwanga lye byali byolekedde mu maaso. Museveni agamba nti waliwo ebizibu 2 byali eby'amaanyi ng'ekimu ku kyo kwe kubeera nti amagye g'eggwanga erya Tanzania gonna gaavaayo ne geewaayo ne gakola omulimu gw'okujja ku gavumenti ya Idd Amin. Ekyokubiri kwe kuba nti waali tewaliwo bibinja byali biteekeddwateekeddwa bulungi ebyali birina okubeera nga bikuŋŋaana mu Moshi Conference eno. Nti mu kusooka mu 1971 musajja mukulu ono Museveni y'omu ku baali bagenze maaso n'okuwakanya ekyamagye agatali ga Uganda kubeera nga geenyigira mu nteekateeka ez'okuggyako Idd Amin. Museveni agamba nti endowooza ye yali nnyangu nnyo nga yeeyokuba nti abantu b'eggwanga erya Uganda baali be basaanidde okwekwatiramu okubeera nga bajjawo ekizibu kye baali balina okusobola okutereeza ebiseera byabwe eby'omu maaso so si kubeera nga wabeerawo omuntu omulala akibakolera. Museveni ng'agamba nti singa amagye g'eggwanga eddala ge gabeera gaggyeko musajja mukulu ono Idd Amin Bannayuganda babeera tebalina buvunaanyizibwa mu ngalo zaabwe ez'okubeera nga batereeza ebyobukulembeze teekako n'ebizibu ebirala bye baali balina. Nti mu 1971 Somalia ne Sudan nga bali wansi wa Muhammad Said Barre teekako ne Jafar Nimeiri baali beewaddeyo okubeera nga bateekawo eggye erigenda okulwanyisa gavumenti ya Idd Amin. Nti ku mulundi guno Museveni yali ayaniriza ekiteeso kino wabula yali akimanyi bulungi nnyo akabi akayinza okubeera nga kakivaamu okuma Bannayuganda omukisa okubeera nga beeteekerateekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Nti wabula enteekateeka eno ey'okuggyako Idd Amin nga bakozesa amagye ga Sudan, Somalia ne Tanzania bwe yagwa obutaka, Museveni yeeyongerayo n'endowooza ye teekako n'enteekateeka ye ey'okulaba nga ye yennyini akulemberamu Bannayuganda okulwanyisa musajja mukulu Idd Amin nga kyetaaga ku mawanga amalala kwe kumuwa ebikozesebwa. Wabula enteekateeka eno nayo bwe yagwa obutaka mu 1972 omukisa omulala ne gujja ng'eggye ly'eggwanga erya Tanzania lirigenda okubeera nga lirumba Idd Amin yali tayinza kubeera ng'asubwa omukisa ogwo n'asalawo okubeera ng'agiwagira. Nti yadde ng'omukisa guno musajja mukulu ono Museveni yali agwaniriza wabula mu ndaba ye ey'ebintu yali asuubira nti amagye g'eggwanga erya Tanzania gaali galina okukola ebintu 2. Ekisooka mu lutalo olwo olw'1879 amagye g'eggwanga lino gaali galina kugoba bugobi Idd Amin okuva mu kitundu ekya Kagera
Teekako n'okubeera nga bayingirako katono nnyo mu ggwanga erya Uganda obutagenda wala nga baali balinako Mbalala na Masaka, ng'ekyo kyali kijja kukakasiza ddala nti Abatanzania ekigendererwa kyabwe tekyali kya kuba Idd Amin wabula kyali kya kukuuma ggwanga lyabwe. Era kino kyali taasizza Tanzania okubeera nga tesanga buzibu bwonna bwe yasanga mu kaseera nga amawanga ag'enjawulo gali mu kugivumirira olw'okubeera nga yeyingiza mu bintu ebitagikwatako. Wabula Museveni agamba nti akimanyi bulungi nnyo nti eggwanga erya Tanzania singa lyakuma Mbalala na Masaka, olutalo luno lwali twalidde eddala ekiseera kiwanvu nnyo nga balulwana naye kyalibadde kisingako okubeera nga eggwanga erya Tanzania likola buli kimu. Nti era singa ebintu byali bikoleddwa nga bwe yali abiraba, mwali mugenda kuvaamu ebirungi oluvannyuma era nga n'olutalo lw'e-81-86 lwali terujja kwetaagisa. Musajja mukulu Museveni agamba nti kyaddaaki nga bavudde mu Moshi Conference yaddayo mu kitundu eky'Embalala. Eggye lye yalisanga liri mu kutambulira wamu n'eggye ly'eggwanga erya Tanzania era nga mu kaseera bwe yatuukira baali batambudde nga bagenda Fort Portal. Museveni ebiseera bye ebisinga obungi yabeeranga Mbalala ng'ali mu kuteekateeka meeting n'abantu ba bulijjo. Nti olwo wabula ate eggye eddene ery'eggwanga erya Tanzania lyali lyolekedde Kampala. Brigade y'e208 yali ekutte ku mukono ogwa kkono okuva mu kitundu eky'e Masaka nga bayise Kinoni, Kabulasoke olwo boolekera Empigi. Olwo Brigade y'e201 yo yali etambulidde wakati okubeera ng'eyolekera Mpigi ku luguudo lwa Masaka Kampala nga bano baayita Lukaya teekako ne Buvuma. Nti ate ku mukono ogwa ddyo Brigade y'e207 gye neeyise ku lubalama lwa Lake Victoria. Wabula Brigade y'e201 yasooka neefuna okusomoozebwa era ne bayimirirako mu kitundu eky'Erukaya nga bali mu kulwanagana n'eggye ly'Abapalestine Amin lye yali aleese okubeera nga limulwanirako. Wabula Brigade y'e208 eryali likutte ku mukono ogwa kkono bwe lyatuuka lye lyataasa embeera. Nti enteekateeka yali yakulaba nga bano batambula butereevu paka Kampala ng'ebigenda mu maaso Entebbe tebagenda kubifaako. Nti wabula abaduumizi b'eggye ly'eggwanga erya Tanzania we baali mu kitundu eky'Empigi baali balengera ebigenda mu maaso ku kisaawe ky'ennyonyi. Omwali ennyonyi ennwanyi z'eggwanga erya Libya ezaali ziyingira teekako n'ezaali zifuluma. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Nga wabula kyali kyabulaba okuleka eggye ly'eggwanga erya Libya okukola buli kimu kye lyetaaga ate nga tebamanyi maanyi gaabwe bwe genkana. N'olwekyo Brigade y'e208 yali wansi wa Brigade ya Mwita Malwa ne bagisindika okubeera ng'eyolekera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bano nga bakutte Entebbe okulwanagana kwatwala ennaku 3 era bwetyo Brigade y'e208 nakusomezi nga 7 Ogwokuna n'ewamba Entebbe. Nti Amin yali mu Entebbe State House okulwanagana kuno ekwatandikira bw'atyo n'asobola okubeera ng'addukayo n'agenda ejjinja ng'akozesa nnyonyi helikopita. Nti Abalibiya abaali basinzira Entebbe bwe bakizuula nti tebakyasobola kubeera nga badduka nga bakozesa nnyonyi ne bagezaako okubeera nga bakozesa ekkubo okwolekera Kampala. Wabula bano bagwa mu ambush yali ategekeddwa eggye ly'eggwanga erya Tanzania nga bakulembeddwamu Lieutenant Colonel Boma. Era nga ambush ono baali bamuteze mu miles nga 5 okuva Entebbe. Wonna okukkakkana Abalibiya abawerera ddala 3 be baali battiddwa mu kulwanagana okwali okwetoloola ekitundu eky'Entebbe. Teekako n'Abalibiya abalala 9 abaakwatibwa eggye ly'eggwanga erya Tanzania. Ng'ekisaawe ky'ennyonyi kimaze okuwambibwa, Abatanzania tebaafuna kusomoozebwa kwonna okubeera nga bayingira Kampala era ng'ennaku somezi 11 Ogwokuna lwali lunaku lwa 3 bwe batyo ne bamuwamba. Pulezidenti Nyerere yali awadde ekiragiro eky'okubeera nti ekkubo ly'ejjinja lirekebwewo kisobozesa abamu ku b'amagye g'eggwanga erya Libya okubeera nga balikozesa okudduka. Teekako n'abakungu abalala abali mu Kampala basobole okubeera nga bavaamu bulungi. Pulezidenti Nyerere kino yakikola okubeera nga yeewala okuteekebwa ku nninga amawanga ag'enjawulo singa abantu baabwe balemererwa okubeera nga badduka okuva mu Kampala. Museveni agamba nti bali bakimanyi bulungi nnyo nti Idd Amin agenda kuteekawo okulwana okw'amaanyi
yadde nga Kampala baali bamututte baali bakimanyi bulungi nnyo nti si enkomekerero y'olutalo. Kampala nga bamaze okumuwamba, musajja mukulu Museveni yatambula n'abeera ng'ayingira ekibuga ekikulu. N'aleka eggye lye erya Fronasa nga liri mu Western nga likulemberwa Chiefe Ali. Museveni agamba nti bwe yayingira ekibuga, embeera teyali nzikakkamu n'omulundi n'ogumu, ng'era waliwo embeera eraga nti akadde konna wali balukawo akavuyo. Era ng'embeera eno, Pulezidenti Lule tekako ne gavumenti empya ya UNLF yali eteereddwawo. Bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nga balayizibwa ku kizimbe kya Paalamenti ku lunaku olwokuna ng'ena kusomezi 12 omwezi ogwokuna. Waliwo akaseera ak'abantu okubeera nga balwanira ebifo mu kadde ako, era nga Batanzania baali bategeezezza nti Paulo Muwanga yagenda okubeera Minisita wa Defense. Wabula Lule ekifo kino n'akitwala ye mwennyini. Nti era oluvannyuma lwavaawo mpitewo n'Abatanzania oluvannyuma kyakkiriziganyizibwako Museveni yababeera Minister of State wa Defense. Nga kino kitegeeza nti yali assistant wa Professor Lule. Bw'atyo naye musajja watyo ne bamulayiza ku kifo ekyo. Era Museveni ono yalondebwa ku kifo ky'obwa Vice Chairman wa Military Commission, nga Muwanga ye yali chairman waako. Wabula ekyengeri Museveni gye yali alabamu ebintu naddala mu ngeri y'okutondawo eggwanga, n'okubeera nga tayagala magye galina kyekubira naddala mu mawanga. Abantu bangi baawakanya eky'okubeera ng'alondebwa ku bwa chairman wa Military Commission, eyali erina obuvunaanyizibwa okulondoola n'okulabirira eggye lya Uganda National Liberation Army. Bano nga bamaze okubeera nga babalayiza mu butongole, batandika okubeera nga bagezaako okuddukanya eggwanga. Wabula kyali kizibu nnyo mu kadde ako okubeera ng'emirimu gitambula, olw'ensonga nti Idd Amin eggwanga lyali liresse nga liri mu mbeera mbi, naddala mu nsonga z'ebyenfuna, embeera z'abantu eza bulijjo teekako n'ebyobufuzi. Nti ekizibu ekirala ekyaliwo ge magye g'eggwanga lya Tanzania okubeera nga gaali gakyali mu ggwanga, ate ng'abantu bangi bagezaako okubeera nga bagakozesa buli omu okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Naddala abaali batunuulira ebintu nga bo babitunuulira nga bo okwagala kwabwe, mu kifo ky'okubitunuulira nga batunuulidde eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Nti embeera eno ey'okusikangana mu ggwanga buli omu asikaza wuwe yaviirako okubeera nga wabeerawo okulumaŋŋana, okwokusa ebyamaguzi mu ggwanga, n'okubeera nga ebyokwerinda byonooneka. Nti ekyayongera okubeera nga kikalubya ebintu, ye Professor Lule yatandika okuvaayo n'abeera nga ate alinnyirira abaali beenyigidde mu lutalo olw'okujjako Idd Amin. Era nga bano kwe kwali aba Fronasa teekako n'ekiwayi ky'obote ekya kikosi maalum. Nti Museveni yagezaako okubeera nga wa musajja mukulu ono Lule amagezi, ng'amutegeeza nti talina kubeera nga yeeraliikirira amagye gano olw'ensonga nti gaali gakyali manafu nnyo. Ate n'ekirala nti yali talina kubeera nga agagisa bw'atyo, kuba baali beenyigidde mu kubeera nga banunula eggwanga. Mu kiseera ekyo, Fronasa yali erina abalwanyi abali eyo mu 9, ate nga kikosi maalum bali mu 1500. Kyokka Professor Lule teyamuwuliriza, era yagenda maaso n'okumuwandiikira ebbaluwa mu butongole ng'amutegeeza nti ayagala eggye lya Fronasa liggyibwewo. Museveni kino yakiraba nga kyali kizibu nnyo, kubanga eggye lye erya Fronasa yali yakamala okubeera nga aliteekateeka, era nti Museveni yali alaba nga kyabugwagwa nnyo okubeera nga eggye lino liggyibwawo, nga n'okulwanyisa basajja ba Idd Amin kwali kukyagenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Nti era kyali tekikkirizika okubeera nti eggye lyali lirwanyiridde okubeera nga lireeta emirembe ate liggyibwawo, nga kye lijje limaliriza okubeera nga limaliriza omulimu guno. Nti era mu kadde ako kyali tekyetaagisa kubeera nga amagye ago gaggyibwawo, olw'ensonga nti gaali gakoze omulimu gw'amaanyi nnyo, era nga gakyetaaga okubeera nga gakuuma ebyo bye gaali gakoze.